omukyala yatondebwa nga ajibwa mu lubirizi lw'omusajja nabanga olwokuba yajibwa mu musajja yajjanga muwi wa comfort oba muwi wa mirembe era abudabuda omusajja mu buli mbeera yonna ebeera etuuseewo. Yensonga lwaki omwami yenna bwadde ewaka ebimutawaanyiza biroopera mukyala we, omukyala n'amubudabuda n'amuzza engulu ate ne bukya ku makya n'addayo n'akola emirimu nga atalina kyeyabadde olunaku olw'ejjo. Nga tumalako wiiki y'abakyala nga tucelebratinga International Women's Day, maama wo, sister wo, sengaawo, jjajjaawo oba omukyala yenna akuli okumpi, kikyokozeewo okumulaga nti ddala ali waffe okubeera mu nsi eno, kikyokozeewo okubanga omufuula ow'amaanyi mu mbeera ze ng'omukyala. Kale abakyala bonna abali eyo bannakazadde b'eggwanga ne bamaama tubaagaliza wiiki yammwe ey'emirembe era nga tugimalako twagala okubakakasa wano ku GTV nti muli kyamaanyi era muli kirabo okuva eri ewa Katonda anti nange ayogera nava mu mukyala. Program erifa ku kitebe musasamula nzemba nziza okubanga njikutuusaako lunaku lwa Sunday saawa 12 mpaka saawa 1 ey'akawungeezi tutematema ensonga z'obusiraamu ne tukuwa amawulire ag'obusiraamu eyo nno gy'otaabadde tubanga tugakutuusaako n'otegeera obusiraamu bwo nga we butambula okuviira ddala ku national region ne tukkirira ku district ne tugenda matwale mpaka ku mizikiti wansi eri ew'omuntu asookerwako. Olugendo lwe tutambula luba lwa ssaawa namba nga tumenyamenya ebyo nno gwe bibadde tomanyi ne tuba nga tukutuusaako ensonga zo ez'obusiraamu noba nga ozitegeera obe nga ate otegeera obusiraamu bwo nga we butambula. Olwaleero mu studio nina omugenyi ow'enjawulo gwengenda okuba nga nkutuusaako nga yomu ku gwengenda okutambula naye okubanga tutematema ensonga zino ez'obusiraamu. Kale nga we nakutegeeza nti programu eno tukuwa kasavu kanyama lwe tukuleetedde amawulire tugakuleetera ate ne tukuleeterako kwabo abali mu structure zaffe eza Uganda Muslim Supreme Council ne baba nga ate batubuulira ensonga zaabwe nga bwe zitambula. Olwaleero tuli mu region ey'e Kampala. Guess what? Tuli mu district ey'e Lubaga era nga nina omuwandiisi oba ssaabawandiisi wa Lubaga Muslim district agenda tutambuza akawonvu n'akagga nga atulambuza Lubaga yonna okuva mu Maserengeta mpaka Mambuka atubuulire emirimu gitambula gitya, balondebwa biki be batuuseeko, tuwulire enkaayana z'ettaka, ani atwala ettaka ly'e Lubaga, bo be balitwala oba be bajja nabo oba babasangawo abali mu kulitwala. Kale ebyo n'ebisingakaawo byogenda okuba nga ofuna ate teweerabira nti tulina emboozi ya district kadhi owa Lubaga Muslim district naye abalema ab'e Lubaga yebakoledde kyamaanyi obugaali twalabyeko obugaali abalema nga bafuna obugaali byonna byonna ssaabawandiisi agenda kuba nga abyogerako. Kakati gwe kwatiriramu katini tovaawo nkuleetera ssaabawandiisi. Kale nkwebaziza akyekumidde ku GTV yonna gy'osinzira okubanga okyatulaba. Enteekateeka zaffe zonna muzigoberera ffenna ekyo kituzzaamu amaanyi kubanga buli lunaku wano tukibagamba nti enteekateeka ya GTV yonna twagiteeka mu mikono gyammwe abalabi. Bw'otunuulira firimu zaffe ze tulaga zijjayo ekyo gw'omulabi omusiraamu ky'oteekeddwa okubanga olaba. Olulonda kambe tebatera kulukkiriza kulwogera naye engeri gye sirimu nnamawulire sijja nange ddongerayo. Kanyanirize ssaabawandiisi w'e Lubaga omukulu so buuza ku balabi baffe abali eyo tugende mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka nja kwebaza enkulaakulana eno yonna yonna okubeera nga kati obusiraamu buyina television GTV
whereby nti naffe abamu tufuna omukisa okubeera nga twogera eri eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu era mu ddoboozi lino lyennyini nja kwebaza nammwe abalabi baffe abaweereza baffe abalabi baffe abaweereza bonna nja kubeebaza nti mwebale temujjanga okwokutuninga GTV era kino kyekimu ekikulaga nti mufuti waffe omulungi byebino ebiraga nti waliwo challenges eziriwo okusinza kuba mufuti abazze babeerawo paka ndi ku mufuti waffe era kutwalizaamu kaneebaze nti nja mu butongole mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Nabana Mubajje neebaze deputy we Sheikh Ibrahim Semambo era okulikeyo jjo mu kuziika gye twabadde deputy owokubiri Waiswa Sheikh Waiswa alhamdulillah neebaze secretary general kubeera nga azze yazza tukumakumu okututangaza n'okututereeza mu ntambula zaffe eza Lubaga era neneebaza ne management awamu ne executive eya Uganda Muslim Supreme Council ffe nga bannalubaga tuze tukola ensonga zaffe naye nga tutwemalirira nga tuzikola wamu ne bakama baffe aba Uganda Muslim Supreme Council era okutwaliza wamu nja kwebaza ne gavumenti yaffe ya Uganda okubeera nga buli nsonga ebeerawo ey'obusiraamu batukwatirako okugeza nti Supreme Council yatuula negamba nti no kati obusiraamu kabuteekewo okulonda kujje nga kutambula ate nga kutambula ne ssemateeka waffe owa 2022 era bwe ntunula ssemateeka oyo gavumenti nejja netuyamba naye netukwatirako mu exercise ey'okulonda era nebeera successful era sijja kuteebaza nti mwebale gavumenti ya Uganda President Yoweri Kaguta Museveni awamu ne Parliament okubeera nga mwatukwatirako ne mutegeera nti obusiraamu bulina okuba ne constitution ate bulina okubeera nga bulonda abakulembeze baabo abali mu mateeka basobola okubeera nga baddukanya ensonga z'obusiraamu era okutwaliza awamu neebaza district zaffe ziri 78 okutwalizaamu ezikola obusiraamu bwa Uganda Muslim Supreme Council Uganda okutwaliramu naye bw'olaba nti saawa eno obusiraamu edda bwabeeranga awo nga ne communication ebula twatuukanga ekiseera nga n'okulanga obulanzi idi ng'olaba abantu bayinza okugenda nga beetegeze leero idi ate aga nti asi idi kiba kitegeeza nga yanca kitegeeza nti mufuti ebyo byonna tubikwebaza nti kati tetukyali mu bubuze oba okubeera nga tuli independent kati Uganda Muslim Supreme Council egamba ekola ebyayo nga bimakinga ne Saudi Arabia era balangirira Kampala mukadde nti idi yanca okusaala ne wayita eddakiika 10 nga abeeruweero bafunye ab'Nakasongola bafunye mpaka eyumbe ekyo kyensinga okwebaza mufuti nti ezo yonna programu ezo ne management ya Uganda Muslim Supreme Council okutwaliza wamu okubeera nga nti tuyina communication kati GTV tukitwale nga ki communication neki Bilali FM era ya Uganda Muslim Supreme Council kale mbakubiriza bannaye basiraamu okutalekerera programu na okutalekerera radio FM ya Bilali n'obutalekerera GTV abayine business zamwe abayina bicho kuziranga zonna GTV yamwe abasiraamu n'ate yaniriza n'abatali basiraamu olw'ensonga nti mufuti waffe ali kakiiko ka Interreligious Council kiba kitegeeza nti yateekawo kino kipromotinga obusiraamu n'ababwegwanyiza bonna okutwaliza awamu abagagga b'e Lubaga bajje ku GTV balanga business zaabwe era abagagga b'e Lubaga okutwaliza mu give and take
programu zo ndoza eza adware waliwo agisibyangu hotel eyo nsubira mwagifunye temunagifuna agisibyangu inshallah oyo yetunyumya waliwo agimusa center mutakuwa waliwo agikimbugwe medi abona balina program mirazi mwenna waliwo n'abali mu exercise y'amasimu waliwo abenatetawo ku kizimba wangi nnyawo ate nga bavuka basiraamu waliwo edduuka lyange Mbubi Ibrahim ne muganda wange Medi mwenna okutwalizaamu tulina omu ku bamakanika abasinga obugagga mu Uganda eno musajja w'ekitebi waggulu eri naye nga adiringira nnyo mu bimotoka bye binene eno saidi z'erungujja Haji oyo ab'ekitebi bajja kunzijukiza Haji oyo in fact era okutwaliza wamu era kino kankigambe nti Lubaga bannalubaga mwebale kulonda bakulembeze abakulembeze abasaanidde okubeera nti bakulembeze with experience ogeza nti tulina chairman waffe Haji Kibirige mu government abadde agiweereza bulungi n'obusiraamu olaba nga ali so inquisitive buli kimu kyonna kati abagagga benjogerako ate yalina ne bainvestor Haji Kibirige ne deputy we Haji Musa Mutyaba ogateko treasurer waffe alina bainvestor era nga nakumenyedde abakulembeze b'e Lubaga ogamba bugambi abalonzi balonda whereby nti balina ebisaanizo balina experience ate balina quality kubanga buno obukulembeze bwa busiraamu bujja bu services bulojja ngo oyagala kugattako tafaali okuweereza kiba olabanga kijja ku kyekitumbudde Uganda Muslim Supreme Council era district yaffe njibala mu remarks okubeera nga ye namba emu olw'ensonga nti eyina material esokera ddala ine ettaka ettaka eka 10 namba bweziti libali mu kubba eryo ettaka libali era ekyo ngenda kirambulula bulungi mu gye bujjako awo maaso naye okutwaliza awamu nti Uganda Muslim Supreme Council tulina okwebaza Idi Amin Dada ne banne kuba kati wenza akubulira anamanya nze Mbubi Ibrahim Mbubi Ibrahim nvaamu Ajasmani Mbubi bambubi be batambuzanga obusiraamu mu East mu East oshaba era constitution mu 1972 Ajasmani Mbubi kitangi be bamu abakola constitution semateeka w'obusiraamu bwa Uganda eyasooka era ye vice chairman Uganda Muslim Supreme Council eyasooka oli musajja w'amaanyi bw'otyo family ez'amaanyi ng'ezo tuzaagala nnyo mu buweereza bw'obusiraamu naye oyogedde ku bakulembeze abo nadde nnyina save gye nkola nga nze akola research ku busiraamu bwa Uganda negenda okukizuula nga Lubaga yemu ku district ezirina abakulembeze b'obusiraamu abalondeddwa nga bato. Very good. Mwakikoze muti ekyo mu butuufu era kankudireko emabega nti bannaaye bwe baleetanga Supreme Council weereetanga programu zaayo muzinyikirenga mu kubanga Uganda Muslim Supreme Council nga bwenkinyonnyola Uganda okutwaliza awamu nsi yaffe Muslim ffe abasiraamu kakati we baleeta enteekateeka nti badeese kulonda ate n'owulira olinga avuddeyo olwokuba alina interest ze tibannaye temugenda kulonda temugenda kuba nabiwulira awo bingi emizikiti ewaffe nga abamu bakitwalanga ki ekyokwagala okulemesa enteekateeka z'obusiraamu tolina bwonyinza ziremesa nga ne gavumenti yennyininyini eteeseewo nti abasiraamu balonde tuwone enkaayana ate gwe n'oganda noveeri nti oziremese era abavubuka abo boyogeddeko envuumuulo eza Lubaga tulina Lubaga Juma Mosque olaba nga balondeddwa bato emizikiti mingi giri mu Lubaga era nebaza n'abasalafu bajjumbira nnyo mu kulonda emizikiti gyabwe era emitono nnyo egyo nga womanyi nti egimu miswalla gina obukulembeze nga bukola ki
nga butya olw'okuba nti balina ebigendererwa byabwe ebirala naye emizikiti egyalonda olaba nga gyavunanyizibwa era nga myetegefu okuweereza obusiraamu bwa Uganda Muslim Supreme Council n'obusiraamu obwa Lubaga. Era ne ku nsonga yennyini gy'oyogeddeko tutumire ku bavubuka abali mu Lubaga nga bakulembeze asookera ddala ow'ettwale lya Kabowa Seeka Musa Zaidi tusookere ku muvubuka oyo tutumire ku muvubuka yes Musa Samula yakulira abavubuka oyo Musa Samula yakulira abavubuka ate nga with experience kuba ye muvubuka gwe nakalaba gwe twalonda nga yatambulako n'ensi zino n'agenda wabweru. Kakati abavubuka kitegeeza ki kitegeeza nti Supreme tujebaza okuteekawo okulonda n'abo abavubuka envumula emito zibeere nga gye zigenda okukola ki zibagenda okugamba nti babalonde tebalonze Musa Samula balonze Musa Kigongo kubeera nti oba yali mu ntebe ya mufuti oba Musa Samula yali secretary general ngoleze with experience nga tebakujje bujjeeri nga bannaffe abamu otero balaba nga babawo obukulembeze naye nga babalonze mu bidaala oli kulumbe kati gwe Seeka gundi gwe gwabakulira ekitundu kino naye twebaza okubeera nga obukulembeze obuliwo buli mu mateeka nga bwakulondebwa nga ekitali ekyedde emabega nga okusinga nga batusibako nti abaani yabalonda nye nebaza okubeera nti abalondeddwa Lubaga namwe abatulonda tumbebaza nga ndi mu kamera za GTV kuba GTV ye yammwe nti mwebale kulonda bulungi chairman wa Lubaga Akibige Rashid okulonda deputy Haji Musa Mutyaba okulonda secretary Nzeke nyini ayogera okulonda anza ayogera Mbubi Ibrahim eyo definitely munda bano nga banji bagala okunjuza nendi mundu ki kuvira ddala nga bajjajja bakola ne kitange nga bwandisa obusiraamu kubeera nga bubeerawo era nenebaza treasurer waffe Haji Kitata Abdallah wa 2010 border very good oyo ate oyo ye aina ba investors bayitiriva alinga chairman ne deputy we bagata mugenda kulya empanga buterevu era we bankusunira katono district kazi waffe wa Lubaga Muslim district Kampala region Sheikh Jamil Kasimu Ntambi ne naibu we Sheikh Muganga Hussein Muhammad naibu yabera deputy we akola tuli bawalabu Ibrahim ojja kubuza abantu ati kakati ejjukira nti no constitution yakirese bulungi luli tebibaddeewo luli wabaddengawo disikazi nga mumyuka toyinza namutegeera ne wabayo chairman ku mizikiti paka waggulu enne nga mumyuka tokola ki naye kati ku luno constitution yakirambuludde bulungi era bw'olaba otunuulira nti ejja ekirambika nti mulonda wansi Juma sekiti wemala badda ku matwale ne balonda bakansalazi ne bajja ku district nga ffe tulina honorable gwe twalonda honorable Musa Isabirye Muyinda ne tulonda nani honorable Dr. Kawalia Ose Hakim kagamba olaba nti oli oluzungu olungi oluzungu yo doctor waliwo na twali tumujjako interview nasoka togera oluzungu awoneka nayogera amanya ge nago nagogera mu luzungu terevu oyo mwana nzalwa ya Kalo Lubaga era nga tata we ne mama we mama we wali tata we yali imaamu Allah yamujjulula naye ekirungi nti ebyo byonna byensinga okubiriza bana Lubaga naddala mu sekiti education nti abaana abazadde naddala ono akulira education committee secretary wa education Lubaga kirabira nkubiriza nnyo okubiriza abasiraamu basomese abaana kakati olaba nti oyo muzadde we teyatusala olw'ensonga yatulekera ettaffaali nga bw'onaalaba honorable Dr.
Honorable Ramadhan Mugalu kitegeeza kinti oyo naye bazadde be tebate batusala naye kenyini nikaneyogereko ti Mbubi familia Mbubi kubanga aji Asumani Mbubi Allah wa mujulula katakyaliwo etafali yateeka ku Busiraamu ddene atenga yali kugamukuŋŋaanya w'abantu era ne mufuti ono aliko mufuti Shaban Ramadhan Mubajji we yajja ewaka namusanga n'omuggo gwe bw'ati muzeeyi n'amugamba nti mufuti yali ffe tatutegeera tuli bato nagamba nti gwe Allah ojja kukulembera abasiraamu naye mufuti nga takitegeera era kati mufuti w'abandaba agamba nti bulabika bana abaana baali bazannyira wali eri mu muti kitaawo kati gwe yakulagula ati ye already yali akola ki we yamulaba bw'ati naga nti kusinziira nga bwe nkulaba Allah yamulaba nga ajja kulembera obusiraamu bwa Uganda ajja kulembera kubo by then yali disikazi wa Mbale era nagamba obukulembeze bw'otutte Embale Allah ajja kusaasirwa olinye ku ntikko Ibrahim nawe kitaawo yalibanga yakulagula nagamba nti olibeera sekuritale naye nga ebyo nabyo nga bikyali awo nange njagala okubanga nebaza abakulembeze be Lubaga abalondebwa oyogedde ku Dr. Kawalya tumwebalize ddala y'omu ku bamemba ba General Assembly abali e Kampala mukadde nga kugamba obeera mugumu nti asobola okuyimirira n'ayogera ensonga nebeera y'amaanyi oyogedde ku Haji Kitatta byakoze ne mu gavumenti side eyo y'ekibiina kyabwe kya NRM byonna birabwako kale kwegamba Lubaga tusuubira nti muyina ekyamaanyi kye mujja okukolawo ate ogeze n'ogamba nti wembanga muyina abavubuka nga musasamula n'ogamba nti ate waliyo Musa Zaidi bino bigambo bya Ibrahimu akutunuulidde n'agamba nti Musa Zaidi ku bwa mufti Musa Samula ku bwa Secretary General tebibadde bigambo byange bibadde bigambo bya Ibrahimu nga tukyagenda mu maaso twagala tubulireko kubanga oyogedde ku bakulembeze oyogedde bingi naye totubuulidde mwalondebwa ddi okulondebwa ekyo kirungi nnyo gavumenti eno bwetukkiriza netuwa ssente netuyingira mu kulonda netutandika okulonda wansi emizikiti Juma Mosques jjukira nti nno nti George ali zikola ki tumaze okusensitizing okulonda engeri kujja okubeeramu era bwe twalambika bulungi mu Lubaga nti okulonda disikazi n'abamatwale already twali tuli wansi naye nga tuwuliriza buwuliriza olw'ensonga twali tetwali balonde naye nebaza disikazi nti n'amatwale ekyekula kwetta bagezaako nnyo okulaba nti bayimaamu bakola ki balambika abantu ennonda engeri egenda okubeeramu era okutwaliza awamu nti okulonda Juma Mosque kwaggwa ne kugenda ku matwale bwe kugenda ku matwale wiiki eyasooka Juma Mosque yaddako ne kugenda ku matwale amatwale ago wewaali okusinziira ennyo olw'ensonga nti ffe Lubaga tulina ekitebe kyaffe kiri kyasimba amakanda nateete Town Mosque era abantu babuzaabuzibwa nnyo nga bo ebigendererwa byabwe nga nateete w'omumanyi bo baalabanga nti nateete ffe tugende tulonde obukulembeze bwe nateete awo tusobole okutwala ki waliwo banakigwanyizi b'ettaka awo nga bo kulonda baali bazze kulonda bukulembeze bwe nateete basobole okutwala ettaka naye constitution eno era bannaye constitution nnungi nnyo era abaagisenga alhamdulillah balina bye balengeranga kubanga bw'otunuulira okulonda kuno kwajjanga constitution eno waliwo amendment eyali mu 2016 nga erambika bulungi nti ebitebe ebya Uganda Muslim Supreme Council wengamba ebitebe kitegeeza headquarter ne district weri that is headquarter district as watuula that is headquarter
regional assistant to the office of mufti eyebanayo office Twale wetwale watula that is nayo kiba kitebe then ne imamu ye imamu aba akolaki atwala muzikiti kati atike ya fuluma yali amended 2016 nti awabeera omuzikiti gw'edikota awabeera ekitebe omuzikiti tegukolaki tegulonda juma level era ekyo bannalubaga abamu abeegwanyisa ettaka lyaffe erya Uganda Muslim Supreme Council ziri eyika 3 bo tebagobereranga nnyo ebya Supreme bayagalanga kulondamu nti wawali interest zaffe wetwagala okutwala ettaka gyensonga lwaki akawayiro ako kabajjamu nnyo ogenda okakkana olunaku olwo bajja bangi bajjanga 500 ku lunana enateete kati bagenda otuuka nga ezo edikoza za district nga tewalina kuba kulonda olw'ensonga nti bakansalazi abalina okuva mu mizikiti eja Juma Mosque nejijja ku Twale kati bakansalazi abo balina okujja ku district then balonde nga balonda district abakulembeze ba district kwedikotazi katugeze nti Lubaga yonna awamu nti eyina amatwala 3 Twale eryekabowa sawa eno akolanga acting Sheikh Musa Zaidi mvubuka akyali muto kigongo oyo then Twale lyenateete Sheikh Yusuf Miyingo okula kwetta then Twale lyekasubi Sheikh Muhammad Mugwanya kakati aga amatwala 3 gegakola district ya Lubaga kati amatwala aga 3 nga gavaamu bakansalazi aba batano bebantu 10 batano kati nelibanga bebajja ku district bakansalazi aba batano bebakola kanso ya district era nkutwaliza awamu mwe mwava okubeera nti twavaamu okulondebwa nga executive era very good 15 kati oli ayinza okubuuza nti ate embubi yajja atya oba secretary bamulonda batya ogenda mu constitution bakugamba nti those are elected from entire Muslim district ne chairman naye bwatyo ne treasurer naye bwatyo kakati oli ayinza okwebuuza naga nti naye bano bannaffe with much experience we batunulanga awuddala kitadda oyo we mwesimbako n'amalako kati olabanga nti material eyavangayo okwesimbawo ngayiga yoyo gamwina cream erubaga cream era we kumenyera executive era ogano ganchi kino kubamvera ko Ajirashidi yechairman Ajirashidi Kibirige naibu we deputy we Aji Musas Mutiaba nze secretary Mbubi Ibrahim treasurer Aji Abdalla Kitata owabachala women's counselor department Ajati Mukamulezi Aisha then youth kubaga tugwavao n'ogenda wa ku national youth nserekwani nsereko Farouk nsereko Farouk yakuyise ku pate eruwero ku lwomukaaga omuvubuka oyo era banne twalonda cream omuvubuka yasoma apa sekendi ate netubeerawo n'atuyita era omukolo gwe netugwesa ekitiibwa era kati nno yazzemu n'atuyita nsereko yazzemu n'atuyita ku lwomukaaga tugenda Luweero mu baamukadde onaawulira era ffe tuli beetegefu era nga bw'okaleesaako era gangayiseewo nekano Bannalubaga chairman wa national
Alhaji Dr. Kisambira Lubega Professor yatuyise eruka nga musanvu era ekyo bannalubaga abakola district ye Lubaga ekyo nkibategeeza nti omukulembeze chairman wa Uganda Muslim Supreme Council Ssentebe ow'eggwanga lyonna yatuyise kushukuru eruka enteekateeka y'okugenda eruka bannalubaga gye babuulireko eri etya enteekateeka alhamdulillah oli yose n'okyogerako tulina ow'enteekateeka Haji Muhammad Mbuubi akola ku nteekateeka y'entambula za Lubaga ate nga memba wa district Simbubi Ibrahim Mbuubi Ibrahim ye secretary ndoze olaba obukulembeze bujja bukola ki kekali kenagambye nti Allah yajja alonda Allah era ngenda nendaba abantu bagamba mufuti supreme yiye mufuti supreme tagenda oba mwakwata famire bintu nga mwabiteeka mu famire mutyo Mbuubi Ibrahim abeere secretary oli Mbuubi atakwasaganya emirimu emirala enteekateeka za Katonda bwezityo zitazitambula era bwe nkubuulira nina bendeseeyo kati nga Professor Mbuubi Mukwanasono Hyuha oyo naye muzeeyi yali chancellor wa university Makerere University era bebamuwana abalobinga omuzikiti guno ne mufuti ogenda ewa eribia era wali katumalize n'ensonga eyo gyoyita gyowadde obulya ku bannalubaga ey'okgenda eruuka ewa ssentebe nkye nategeddeko nti president wa Uganda ye mugenyi omukulu. Very good. President Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency Mr. Yoweri Kaguta Museveni era in fact naffe bannalubaga tutwala wamu okubeera nti tuli bawulize ba gavumenti ye kubanga bw'otunuulira ne ba yunivesita betwagala otuyamba Lubaga kuba ettaka nagambye tulina eka 10 naye nsuubira ninayo obudde bw'okunnyonnyola eka 3 si bwe kiri eka zaffe 10 ng'oggyeko eziri 3 eziriko bannakyegwanyizi ate bengenda okusabulira mu maaso kaabo Katonda nti Pulezidenti Museveni yatuwadde pulaani ya Moro awo ku ttaka lyammwe ettaka lyaffe awo era takibira zavuganye ne pulaani ensonga eyo gikomyawo we tuva mu kuwummula mu katini gyogenda gyemu kuzenjagala otubuulireko pulezidenti wabanga yabawa pulaani yaawo nga ya Moro ekiddako kyemuzzaako wabula nga tunaba kuwummula mu second singa 3 tubuulireko wiiki eno gye tuvuddemu ebadde wiiki ya lunaku lw'abakyala mwabe Lubaga kino oba ng'abasiraamu olunaku luno lubakwatako abakyala b'e Lubaga balina engeri gye mwalubategekeddemu ey'enjawulo oba twalabye abanuupu ate bo baalu celebratinze ku nnaku lwakutaano waliwo abaalu celebrating ndowooza olwali lwakubiri kitegeeza ti nno waliwo n'abakyagenda mu maaso n'enteekateeka ezo mwe Lubaga kiri kitya Lubaga alhamdulillah kyekiri kye nagambye nti Lubaga twebaza okuba nti twalonda kulimu Aisha Mukamulezi yateekateeka abakyala ba Lubaga era kuva mu matwale na consultinga na Shekula Kwetta na wetwali natete na consultinga She Musa Zaidi na contactinga She Mugwanya wayava Aisha vawa Kasubi era nabo balayizinga bulungi abakyala whereby nti era balina work plan ne budget yaabwe annually era bagifulumya era olunaku luno lw'abakyala lwabasanze nga beeteeseteese naye lwakubanga tebabadde nnyo na coverage na kintu kyonna olw'ensonga nti ki bakajja balondebwe nga ate induction ze tulinda okubeera nga bagenda kukola ki bitumukyabitwala mpola
Alright, GTV musasamula nange Asha Mukamrens nkutumiddeko n'omukyala Nasali Shabira oyo nno nga abeerubaga bamulonda n'agendera ddala mpaka ku region eya Kampala era nga yakiikirira abakyala aba Lubaga eri ku region eya Kampala. Kale program eno ebyo bye tukuleetera otegeere obusiraamu bwo ebyo byonna mwana wattu omukulu byali mu kwogerako wano oyinza okuba ng'obadde tobimanyi tobiwulirangako ng'owulira bipya kati tuwulira ddala owulire ne byanalizaako then ate neolunaddako tukuleetera ate abalala twandibanga tujja kuleeta owa disitulikiti yo ow'ettwale lyo eyo gy'oli e Masaka Embarara Erukunjiri oba eri mu Eastern e Karamoja. Musasamula GTV program ebifa ku kitebe tovaawo katukomewo. Mukadde waffe omugenyi waffe okuva Qatar amanyage Sheikh Muhammad Hassan Al-Hammadi yavudde Qatar obe Qatar ngazze kubaako byayamba district yaffe ya Lubaga era mukadde waffe ono alina project zaakoze wano Uganda nga muzo azimbye amasomero azimbye emizikiti azimbye asimye enzizi era agenda kuzirambulako wamyaze kulabako okukola emirimu egifaananako nga zino mu nsi nnyingi eza Afrika n'eza Asia yatambudde nga ayamba abantu bano abafaananako nga mmwe olwaleero. Oyo ye district kadhi wa Lubaga muzimu district Sheikh Jamiru Ntambi musajja mukwata mpola bigambo bitonotono tabisitula nnyo naye nga byera byamakulu. Mwagenderedde ki mu nteekateeka eno kiki kye musoose okukola bukyanga mujja mu bukulembeze oba mulina ebirala ebyakolebwanga bino muli mu mirimu gyammwe mutambula? Okutwaliza awamu byose nombuuza ku kya bye twakakola omwaka guno. Okutwaliza awamu nti Lubaga ate yo yasusse luno kubanga district otunya district kadhi material gwayina yekka bagamba ngabona agamba nti omuntu kwaliteze ziri zitya egamba ng'oluwalabu lwafuwa obufu era kakana nga bwali nti ye chairman wa management committee Lubaga Muslim district. Ku GTV twakuwadde essaawa emu okwogera ebigambo bino naye ogenda kumaliriza mu ssaawa emu okanze abama district amalala gonna nga balowooza Lubaga yeeyokka eri mu Uganda. Kati ati era nakigambye nti district yaffe kyekyokulabirako okusinzira nga material sofa bagamba atanayitayita atenda nyina okufumba naye zinayitayita dda nentegeera nti mwagenda okulaba nga mwe musinga. Very good. Era management committee obugaali bwagabiddwa mwagabye obugaali bumeka mwabugabidde bani mwasinzidde ku kyokugaba obugaali? Okutwalizaamu district kadhi Sheikh Jamil Kasimu Ntambi ne naibu we Sheikh Hussein Muhammad Muganga wamu ne management committee batwala omukisa okubeera nga boogeraganya ne munakata omugagga omu kubakata era okutwalizaamu omugagga oyo tukyamusuubizaamu ebintu bingi okutwalizaamu naye nga womanyi kaza tugambye mu video ye Hassan Hamad oyo tukyamusuubiramu ebirungi bingi olw'ensonga bebamu kwenjogedde ku bainvestor whereby nti twasoose balema abantu bategeere nti wa district okutwalizaamu luliwe twali twakatandika district yaffe mu January olukiiko olwasooka
netugaa nti no kakati sect committee zino tugenda kubeera nga tuzirayiza bazirayiza olumala okulayira twali tukyali awo nga programu yaki akulira dda wa Sheikh Hamza nga akoze eki ng'aleese programu ya Quran competition nga bwolaba ebikolebwa ku edikota ogendo kakana we went through netubeera successful era n'ebirabo byali bingi nnyo kakati era yensonga yemu buli mwezi egamba buli mwezi twine ekyo mubawo na activity etambula era wenkugambira nti Lubaga so far entambula tebadde mbi ate n'enkolagana weeri nnungi olitaba kulimba kinusu enkolagana nnungi enkolagana ya chairman deputy naibu disikazi ne kazi we management committee enkolagana nnungi executive ne college of sheikhs yona enkolagana nnungi era buli mwezi ye report okubeera nga zifuluma waliwo activity etambula. Ssaabawandiisi wa Lubaga, ensonga zetuwulidde Lubaga gw'olina engeri gy'ozizosowazizaamu n'ozirungiya nnyo naye ffeena ate mu kifaananyi kye tulaba kifaananyi kirala nnyo tubalaba nga ababbi muli balwanyi mweyagaliza mututte ettaka ly'obusiraamu eriri e Lubaga mugenderera ki? Ettaka ly'obusiraamu kankuddireko era emabega katono Uganda Muslim Supreme Council mu 1997 ettaka ly'e Nateete baaliraba nga liriko liizi etambula erina mumaaso lirina liizi eri mumaaso kati nejja nekola ki ne batuula ne secretary general yaliwo by then Dr. Kaseneni nakola ki ne basalako ika 3 nga KCCA yabagamba nti muyino dikulaakulanya muteekeko essomero eddwaliro n'omuzikiti oguli standard whereby nti byonna byonna ebyajja bikolebwa ng'ettaka lino ng'aba prime women baawandika ebbaluwa nga baagala kulyeyambisaako ffe tuleete ettaka ng'abasiraamu aba Supreme Council bo baleete ssente bakulaakulanye ekifo ekyo. Aba prime women be baani? Prime women wenjogera prime women mba ntegeeza ekibiina eky'abakyala ekyali kikulibwa Ajat Saida Bomba ne kaakati Ajat Awalule oli wa family bakery Afuswa n'abalala balinga abakyala bw'olaba mu RSB balinga 20 ng'ekigendererwa kyabwe kyakubeera nti we baba bateeseewo enkulaakulana yonna katugeze baali baproposinze paaka tax paaka ne bukiyosix nga dividends zivaamu amagoba gasobola okuba nga 50% Supreme efuna kuva wansi ne nabo benyini abakyala bafuna basobola okweyagala okulaakulanya. Otugambye plani kwega KCCA ejali province yaliko essomero omuzikiti eddwaliro ate bana ba prime women bone bajja n'ekyabwe kyakuteekako paaka ne bukiyosix esatu n'omusanvu nga guliko ebyo gyenjogedde kati zino esatu bazisalako papasirenga za bizinensi. Kakati memorandum eriwo mu bakyala abo ne prime women ne Supreme Council yali yakubeera nti ki myaka 17. Unfortunately tax packet yakola ate nga bali abakyala bateeseemu ssente zaabwe era mu kuteekamu ssente ne bagamba nti yali swampu bayiwawo ettaka akola biki emyaka egyakendera bwe giti ne bakomyawo ekyapa mu kikomyawo ne bakikwasa abakulembeze abaaliwo era aba Supreme Council naye kati bano aba Supreme Council abaaliwo abakulembeze abaali bakulirwa Seka Kisitu wadda baali nga eno tebalipootinze ku Supreme Council nti ekyapa bakireese tukoze tutya bo baasala busazi ddiiro ne bagamba nti tugende ekibuli kati ebagenda ekibuli mwavaamu Seeka mukulu Seeka Isa n'abo abaseeka baseeka bambi by then baali babayita ba pressure group baseeka Kasimu Kasimulumba Seeka Yusufu Suna Seeka Siraje Kiseka Asumani Mr. Asumani Kasozi Seremba Twaha n'abalala nga nange mwendi nga tisinafuuka secretary kakati ne tugamba nti ettaka lino tulwane ettaka lino libeere nga likola ki nga we lyasalwako likomewo
lyegatte ku line waalyo. Era yeeyo ensonga lwaki batuyita ababbi, nti ffe awali enkaayana okulaakulana kuba kutono, kuba toyinza kuteekawo nkulaakulana nga waliwo entalo n'emisango. Mu bufunda bw'obudde kati omubbi yaani? Omubbi be bano baseeka bano be twakwata, Seeka Kasaliko, gurupu ye, Yunus Kalyango, Jamiru Mubiru, Isa Bakulu Mpaji, Abdulhabu Kizito, bafoomingawo ekibiina kye bayita Natete Twale Muslim Community Limited. Abantu wano mwetegerezeewo bulungi nti Dr. Kasenene bw'agambanga nti ettaka lino aba prime women we mubalango dikozesa wamu joint venture gye tukoze nayo emyaka wegiggwangako babiganye mukomyangawo ettaka lino mu Uganda Muslim Supreme Council Natete Twale. Kati bano bo we balengera ekyo bakozesa ebbaluwa eyo ne bafoomingawo ekibiina ekitafaanagana na bbaluwa eyo. Ebbaluwa esoma Uganda Muslim Supreme Council Natete Twale, bo bateeka Natete Muslim Community Limited. Kati ettaka neewunyera road mayor, kuba road mayor ebintu ebyo natwabimulambulira naye n'abeeranga naye ate yekola ki, yekobaana ne bano abayaayi batwala ettaka lya Uganda Muslim Supreme Council, whereby nti ekyo kituleetedde okubeera nga ekifo kyaffe tekidevelopinga. Naye wenjogerera kati saawa zino ketuteeseemu amaanyi okunogola omu ku omu wetumukuba eruzira kitalya, ono Seeke yakasembayo twamusibidde kitalya, we bajja okuwugana ennyinnyo omulamuzi ate n'amuzzaayo olw'ensonga nti ettaka twagezaako dinunula ng'ekyapa bakisinze ew'omugagga omu agimusa senta mu Takuwa nga bakisinze ne bamuggyako sente ze ne bamulimbalimba nti n'ekyapa kikyuse. Kati ekyapa mu kukikyusa ne bamuwa erinnya eryo balimuwanga lisoma Natete Twale Muslim Community Limited. Kati ffe ne tukuzuula nti ono entalo zino ezibeerawo zino ono yazivamu, ono bamulimba ne bamuggyako esente ze. Kati ffe ne tuva eno ne tujja ewamu sente ze, era ogenda okukakkana ekyapa ekyo kye baamuwa ne tukaanya naye ne tumuwako $4,000,000 ne kikomawo eno mu Supreme Council nga kisoma Natete Twale Muslim Community Limited. Kati bannaffe bategeera nti ekyapa tukinunuddeyo eri, bo bayite eno mabbali nga bagamba no, katuyite eno tulange nti tugende mu Uganda Gazette tukole ki, tugambe nti ekyapa kyabula. Ne bagenda police post emu eri awo Natete n'afuka. Tebereza nti ne kakati tekyaliwo zezimu Otafire Minister wa Gondi wa Affairs ziyajjawo. Kakati ogenda okkakkana ng'ekyapa bafunye special title kifulumye. Ffe neganti ate kifuluma kitanga ate na kino weekiri ng'ate amateeka gagamba the old title dismisses the new. Kati kijja kitya okubeera kino weekiri kukakkana ntugulawo omusango gwe gubakwasa omu ku omu, era ne kooti yalagidde n'abo abasigaddeyo tubakwate. Abdulhabu Kizito, Isa Bakulu Mpaji, era okutwaliza awamu kino eno survey yabaddewo ku luno okubeera nga tukwata Kasaliko, Seeka Kasaliko abaatidde ne beereeta mu kooti. Kati abasinga baadde tebabimanyi, bagenda okuntuukirira mu kooti ne mbanyonnyola. Kati saawa eno bategeera ekiriwo, yensonga lwaki awo tusigazze omubbi omu akyasigadde ku ttaka eryo, era n'abalala abapangisa awo abalala bajjako ssente ng'era Yunus Kalyango. Naye nkulayirira nti ettaka tulina kati, era tuli basanyufu nnyo okuba n'ebbaluwa zafulumye registra yalaba nga bamukozesa ensobi ku nsonga zino. Naye ebyo ebisinga ebiri mu kooti siyinza byogera nnyo, neemanya nti nno nti omusango tubayina ate nabo balaba ekituufu, era okutwaliza awamu special title yo nga 24 erina okuba ng'esazibbwamu. Yunus Kalyango omulangiridde mu babbi. Yunus Kalyango ne banne, ate Yunus Kalyango yajja nnyo ne wano ku Supreme Council ajjawo nnyo okutwaliza awamu nti ettaka lyaffe erye Natete ika zezze 3 zibaddeko emberebere
n'enkulaakulana n'amakooti agatakya. Era neebaza nnyo abakulembeze b'e Nateete ababaddewo nga disitulikiti ennatuuka, Sheikh Kasimu nga imaamu aliwo kati, Sheikh Kasimu Mulumba imaamu w'e Nateete, Sheikh Siraje, Sheikh Twaha Asumani Seremba, okubeera nga tebalekeredde Supreme Council ettaka eryo okubeera nga libeerawo. Kakati ensonga ezo ez'e Nateete tuzirabamu katono nnyo, tuzirabamu Mulangira w'Ekibuli, ate yazijjiramu atya? Ndabyekawo ne ka vidiyo nga mutudde mwenna mulina ensonga ze mwogerako, ajja atya mu nsonga zino ez'ettaka eryo ery'e Nateete? Very good. Ombuuziza ekibuuzo ekirungi nti Omulangira Kasimu Nakibinge we bamala bano okufulumya ekyapa ekya special title nga bakifulumiza bakitya, bakifulumiza bakimanyi nti tulina ekyapa ekyawo oligino, ne bagamba tukoze tutya, katukozese abanene, katukozese Lord Mayor ne Omulangira Kasimu Nakibinge. Era ogeno kakana bw'olaba ka video nga katambula ako kalaga nti ekifo kya Nateete ate ekifo bajja Omulangira bajja ne bamukyaliza Nalukolongo. Kagamba yandibadde mu butuufu yandibadde akyala Nateete, naye bamubuzaabuza. Naye bamubuzaabuza, naye yansanyusaamu kimu nti bwe yalaba ekyapa nga bakimukwasizza special title n'alaba amannya nga kiri mu mannya g'abantu n'agamba kino kibulako, era yakiwanda. Kakati mu bantu b'e Nateete abaagala okubba ettaka ly'obusiraamu ani afeera Omulangira Nakibinge atuuke n'okumukwasa ekyapa ekifo misana tukunga ensi eraba? Era ekyo nja kisiba nti kiri ku Seeka bano abakumpanya ekyapa ekyo, Seeka Mugenyi, Seeka Mugenyi ani ne Lord Mayor nga simutalizaamu kuba ye nanyini. Era Lord Mayor naye bamubuzaabuza kati saawa eno takyalina mukolo gwagendako n'akyogerako kuba akimanyi nti bano gye kyayita mu makubo makyamu. Era we twagenda ewuwe yatubuuza why mulindeeko mbakubira essimu, n'abakubira awo bennyininyini bwabakubira essimu towaayi muŋŋamba special title n'ate nga ndaba waliwo kino bamubi kye bazze nakyo. Kati bali bye bamuddamu tebayamumatiza nga ye munnamateeka, era n'atubuuza tukoze tutya. Konze nti ko ye nti temusobola kubeera noono kasaliko, Seeka kasaliko kuba Seeka we ffe ne tumugamba ati ate ffe tuli ba Uganda Muslim Supreme Council, era n'abo abaaliwo bakiteeke mu mannya ago. Supreme Council yabagoba olw'ensonga nti baali bamenya amateeka ga Uganda Muslim Supreme Council. Nga tumaliriza ebyo byonna obyogedde weebiri awo, omusiraamu owa wansi awulire biwulire nga w'e Lubaga yamaliza afuniddemu bwa omusiraamu ow'e Lubaga. Era okutwaliza awamu nti balina kwebaza ffe okubeera nga tetubadde tetuli batiitiizi, twandibadde mu butuufu naffe twevuga n'okwevuga. Wetwale omutunuliro wetwale Shemiyingo okula kwetta gambye kati naye yava mu bali basekyeru be bamu abalwanira ettaka be bavamu obusiraamu bw'e Nateete. Kati nganze nandibadde nti ki ng'ondaba nga siina kati twabadde mu kufiirwa muganda wange, twabadde mu kuziika waliwo muganda wange Mabugo Allah amusaasire, Kabugo Asman Allah amusaasire amwejjana, twabadde mu kuziika. Naye olaba nti ebyo byonna nandibadde ngamba abaki amusitopinge kulwa kino na kino, ngenda kukola kino na kino na kino. Naye alhamdulillah Allah olw'okuba nti tuli bakozi Allah yamusaasidde mu kitiibwa eky'amaanyi tumuziika. Naye okutwaliza awamu nti buli w'okwewaayo okukola Allah alina entalo zo zakulwanira, kyengeza okukutegeeza. Kati ne bano bannalubaga bandibadde balabira ku ffe, oli waaba agamba nti sente z'e Nateete ziriibwa buliibwa, yandibadde aganeezi bano abazirya bafaanana batya, bandibadde beevuga bakola kyo wetwale mulabe wafaanana, wabula kulwanira ttaka lyaffe libeerewo, development zijje nga we tuzisuubira guno omwaka insha Allah. Nga tumaliriza assurance kijjowa bannalubaga
abali eyo bino nga babiraba bulabi babiwulira mu mawulire assurance kijobawa nti ettaka lyabwe weeriri ery'erubaga ettaka alhamdulillah bannalubaga awamu ne Uganda Muslim Supreme Council okutwalizaamu nti kino kiraga n'omwana omuto ettaka genesis yalyo lyakutubwa ku Uganda Muslim Supreme Council land at Natete kakati bw'otunuulira ebiba biddako bino byonna kikulaga nti ettaka lyaffe ne registra yakirabye nga bamukozesa ensobi ligenda kudda yensonga lwaki yabawandiikidde ebbaluwa yawandiikidde prime women era prime women ajja Saida Bombo olwamutuukidde yagambye no objection ettaka lya Uganda Muslim Supreme Council ate beba prime suspect kasabakkiriza ate Natete twale Muslim Community Limited bano abaliyo si be badirector abatuufu nabo ne bagamba no objection ettaka twakola ensobi ne tugenda ekibuli nerya Uganda Muslim Supreme Council much as abagala ekibuli bagende naye ettaka lisigale nga lya Uganda Muslim Supreme Council mu bufunze munnalubaga omukakasa nti ettaka weeriri ika 10 bin Rahman okutwalizaamu kasooke ncha president bwe yatunulamu erubaga jukira Lubaga abeera mukolaki amutunidde ne liise George kubanga we wayokyebwa ne poliisi naye maakyazi we yalabanga obukulembeze obusiraamu we buli ntende bulinawo nete ika 10 kwe kutusuubiza propose eyo byonna ne bibanga biggwa era saawa eno wenjogera regional assistant the office of the mufti Sheikh Amidu Busungu then omukulu w'ettwale ne disikazi bonna babimanyi bulungi era ne kino kyongambye ekirala ekya assurance ya essomero eryo fenga bannatete twasomba n'amayinja n'ettaka okubeera nga litandika nga Qur'ani nga lya Islamic era balita Natete secondary school Natete Islamic secondary school whereby nti Natete Muslim secondary school whereby nti liri mu government ne tutambula wamu ne government yaffe ne Uganda Muslim Supreme Council era nalyo liri under obukulembeze bwa Lubaga Muslim District Kampala region. Molo yaffe president yatusuubizaawo etandika ddi okuzimbibwa ku ttaka ly'abasiraamu ery'e Lubaga era nsuubira nti mu meeting zino ezigenda okuddako era nakyo kiri ku agenda sibula abalabi ba GTV alhamdulillah bannalubaga okutwalizaamu temwerabira nti omukulembeze wa Uganda Muslim Supreme Council chairman Ssentebe atusuubiza okubeera nga atwagala tubeerewo ku mukolo gw'eshukulu eruuka ate nembeebaza okubeera nga mu sofa muli bajjumbize era mbakubiriza nti obumu gemaanyi era district yaffe tubeere nga tugitwala waggulu. Oyo yabadde ssaabawandiisi wa Lubaga Muslim District omukulu Mbubi Ibrahim era nga program ebifa ku kitebe ffe tuyinza obutasukka waawo olwakadde wabula nga ate repeat ojja kubanga ogifuna olunaku olw'enkya ssaawa 9 mpaka ssaawa 10 ez'akawungeezi ng'era olaba omukulu Mbubi Ibrahim ng'akunyumiza eby'erubaga. Njagala okubanga ntumirako ku bannalubaga mwenna abalaba GTV okutandikira wano e Kabuusukkirira Wankulukuku Kabowa awo ne Wakeni oyambuke Kitebi Sita okireri Bunnamwaya Najja Nankumbi Namasuba oyingire wano munda wano mundeeba mwenna ab'emutundu e Natete eri Kasubi mwenna mwebale kubanga mulaba GTV n'abakulembeze b'obusiraamu mu Lubaga enteekateeka zonna omukulu azibagambye. Kati nze lwaki mwagala nsukke waawo nze nno nze siri Ssaalongo nga ye bwe yagambye nti ye Ssaalongo naye basibulidde musule bulungi mweraba.